Abakungu bazinga bakulembeddwamu Dr. Jesse Muyingo, minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu beetabye mu kuziika omutaka Louis Sseggona ku kyalo Namawejjezirobwe mu disitulikiti y'e Luweero, omu ku batandika ekibiina ky'obwegassi ekya South-Zirobwe. Batandise na kitambiro kya misa ekikulembeddwamu bwana mukulu w'ekiko ky'Ezirobwe, Reverend Father Vincent Dipo Mukiibi ne bannaddiini abalala nga yeetabyeko abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kitundu ekyo. Father Mukiibi mu kubuulira asiimye omugenzi olw'engeri gy'abadde aweerezaamu Katonda. Aweereza Eklezia mu mbeera ye. Omugenzi ono yakola nnyo mu kuzimba ekereziya ekisomesa ky'e Bukasa awamu n'Ezirobwe. Abdul Karim Tamale, omuyambi wa minisita era omukwanaganya Office of the National Chairman mu Greater Luweero, asabye bannaluweero okukoppa ebirungi ebikoleddwa omugenzi nga naye yaliko Ssaabadinkoni w'Obussaabadinkoni bw'e Luweero. Reverend Canon Godfrey Kasana ategeezezza ng'ebyokumujja ku Bwassabadinkoni bwe bitamukwatako kuba yaliwo okuweereza Katonda ng'era wano asaasidde famire ya Sseggona. Tukoppe amagezi ga mukadde waffe Sseggona. Nze bwe nalondebwa ng'omulabirizi, kakati ebyaddako ebyokunzijjako ebyo tebinkwatako, sigala nkyaweereza Mukama. Rita Nancy Septinde, General Manager wa South-Zirobwe, omugenzi amwogedeko ng'abadde omukozi omulungi era azze abalambika mu nsonga ez'enjawulo ng'era bakusigala nga batambuza ekirooto kye. Bakakasa nti atutendese bulungi era South-Zirobwe tujja kugitwala mu maaso. Namwandu Nakabira ne bamulekwa nabo boogedde ku mugenzi ng'abadde abalabirira obulungi. Abadde musajja mumalirivu akusomesa paka gy'owulira gy'oyagala okukoma. Webale nnyo Dr. Muyingo ebyo watukoledde byonna taata. Minisita Muyingo atenderezza emirimu egikoleddwa omugenzi naddala mu kutumbula ebyenfuna by'eggwanga omuli n'okutandikawo ekibiina ky'obwegassi ekizze kiwola abantu ensimbi mu kitundu. Abadde ayagala okukola ate nga musajja mukozi nga mwesimbu. Agumizza abatereka mu banka eno n'abasuubiza okwongera okubakwatirako okulaba ng'ekirooto ky'omugenzi kisigala kigenda mu maaso. Era nze Sako nja kwongeramu n'akasente akanga k'omusala kajja nkuyiteeyo nako mukeewole. Asabye bannayuganda okwewala bannabyabufuzi ababajja ku mulamwa kyokka beenyigire mu by'obulimi. Njagala ogende mu by'obufuzi ng'omaze kukola. Tetujja kulya byabufuzi, tulina okukola ki? Musooke mukole. Enkuba yino Katonda agituwadde. Awabudde abaana okubeera n'empisa bakomye okuvoola abantu abakulu. Nedda nga ffe abalina empisa guno ate emikono tetugifuula kazindaalo ka byabufuzi. Leka tuwerekere mukadde waffe munyirembe Mukama Oluvannyuma wazzeewo okuganzika ebimuli ku ssanduuku y'omugenzi n'atwalibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulire lino.